zeko kumbozi ya Daudi Mugema yafiiridde eggulu ndowooza amawulire gonna mwagategedde era olunaku olwaleero omubiri gwe gutuusiddwa okuva eggulu. Bagamba mu kutambula bafunyemu obuzibuzibu, emmotoka zafunyemu obuzibuzibu, kwe kuba ate nga baali badde batuuka kiro naye embeera nejja bwetyo. Kati nno omuku yabadde ne Daudi Mugema asobodde okuba ate nga annyonnyola embeera nga weesobodde okuba ate nga etambula. Embeera Daudi Mugema paka yaviiridde embulamu bw'ensi eno yatandise bweti wulira. Neŋŋamba tukyameka awo baasi wezipaakinga abantu bafuke ku mafuta awo tuyeewo ku kantu ne tukyama mu restaurant ne tulya ne tumala n'adda ku steering. Etutuuka ekigumba mu tawuni kigenda e Masindi awo n'aŋŋamba nti mpuliramu olusujjasujja. Tuyimirira n'agamba kangule ka panado mireko, n'agula panado n'amira, n'akomawo n'akwata siti. Tweyongerayo sawa nga 10:30 ne tuyingira ekibuga ggulu ne tuba tunaatera okutuuka awo ku roundabout kigenda Ppekye. Emmotoka neyabika topu ya radiator nemugamba paakingako ebbali n'apaakinga nemuleka awo nga ayise makanika we enda okunoonya kasipeya ako katopu ka radiator. Makanika bwe yajja ne bavuga ne bagendako munda awo awali zigalagi nga ku Watoto, nange nenzija ne katopu tukawa makanika n'ateekako. Kwe kuŋŋamba nti mpulira enjala ennuma noonyezaayo ku matawa. Ne ŋŋenda ne muleetera amata n'anywako nga bwe bamaliriza okusinga katopu ka radiator ako. Wulira emboozi nga bwe yabadde Daudi Mugema embeera okumutabukako. N'aŋŋamba nti mukozi wulira bulungi nga ku steering omugere. Nenvuga ne tugenda ku Sunny Guest House okufuna accommodation. Ne awo ndowooza ng'amaanyi gakendedde n'agamba nkwatirirako sobola kwetambuza. Mukwatirirako ne tuyingira munda ne bamuwa ruumu naye nga alinamu embiro. N'agenda okweyamba bwe yamala n'adda ku buliri n'aŋŋamba genda onoonyeze katunda ewa Sunny ku restaurant. Ngenda nenkaleeta nenkamuwa n'akanywa, yali ccupa ya minoote ennene n'akakutamira n'akatuusa mu makati n'aga kawoomi kati waakiriko mpulirako buli. Naye omusawo waliwo omusawo gwe yali yeebuuzizzaako ng'ambuulidde ekimuluma n'atugaa tuguleyo amakerenda ga sepuro nengamuwa n'amirako n'agamba mukoka neebakemu. Neŋŋamba kale naye bw'oba owulira bubi onkubirako ku ssimu. Ali mu next room saawa 6:30 ez'ekiro n'ankubira ku ssimu n'aŋŋamba muko mpulira obulumi bungi, genda mu mmotoka yange ondeetere panado mireko obulumi bukendeere. Awo ng'atudde ku buliri neŋŋenda panado ne mumuleeta wulira wano ate n'agamba nzigaliraawo oluggi olwo ebweru. Mugaba obanga weeyongedde okuwulira obubi era nkubira kasimu. Eyaddamu kunkubira bwakedde yesterday ku ssaawa 1:30 neŋŋenda omukyekingako nasanze gwawedde mudda. Funa engeri gye tujjawo Gordon tugitwala mu ddwaliro ne bakola postmortem ne basanga nga organs ez'omunda nga akawuka aka kansa bakayita kaposakoma musawo bwe yatugambye kabuuka ku kigere kagenda mu organs ez'omunda. Kabadde kakutte ku kibumba, kakutte ku byenda, kakutte ne ku mawuggwe. So omusawo n'agamba nti okusinziira ku kyendabye ekinneetaagisa ate genda ku mutwe. Nagaa tugenda kukola lipooti. Mutandika kukola nteguka. Y'embeera bwe badde ku National Theatre. Omukulu abadde awa embeera nga yabadde naye nga abakungubazi bagamba bamuwadde butwa nga bubadde owulira. Embeera bwe badde bwetyo. Omusajja n'afa nga
tafunye na panado bulijjo abadde ajjanjabwa n'atwalibwa mu malwaliro n'ayita mwannyinazi kyala wange abadde ng'amukubira essimu enkya n'eggulu jatugende bagenda naye ku mulundi guno Katonda bw'atyo bwe yakoze ekyo kikuyigiriza nti tambula ng'omanyi nti leero wooli enkya toliiwo buli kyokola kikole ng'okikolera program ekyo kituyigiriza basajja bakulu bassebo ne bannyabo njagala bategeeza nti Mugema abadde musajja muzadde era mmwe abatannaba kulaba abamu ku baana ba Mugema njagala kubalagayo omu ku bo nga n'abalala tusuubira nti ssaawa yonna bagenda okutwegattako ate wabaayo n'abalala nabo era tubaaniriza kubanga zijjukira Mugema bwe yali ng'atandise okulwala yagamba nti buli alina omwana wange muleete nga nkyali mulamu newankubadde yakigamba mba yakyogera nti bwe mba nga nfudde tomuleeta ffe tugamba nga ab'ekika bw'abaayo tumwaniriza yembeera bwebadde bwetyo amakya ga leero wali ku National Theatre ku mbeera Daudi Mugema agenda kutwalirwa Kyotera bayiye ekyalo bakiyita Kyampagi Kyampagi awo agenda okuba ate ng'aziikibwa olunaku olw'enkya Daudi Mugema wumula mirembe.